ansabye n'olukiiko mugireeko tusobole okwasa ku budde. Ab'olukiiko twanguwe tusobole okutaasa ku budde. Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka, tusanyuse nnyo okulaba ku mazaalibwa ago gano ag'enkaaga bano bensaba beeyanze mu maaso go lwe lukiiko oluteesiteesi IBN. Lubaddeko omumyuka wange Hajji Hamisi Kakomo era yatukulemberamu nga MC olwaleero. Kuliko omuwandiisi ow'enkalakkalira mu Bwakabaka Mukyala Josephine Nantege Ssemanda. Kuliko ssentebe w'abavubuka mu Buganda Mwami Ssejjengo Beeka Yoyawera. Kubaddeko ab'ebitiibwa ab'enjawulo, Kaggo atukyazizza mu ssaza lino, Oweekitiibwa Dr. Kawanda akulidde akakiiko k'ebyobulamu, ate n'abakiise ab'enjawulo. Twatandika enteekateeka zino ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokusatu, oluvannyuma lw'okutegeera obulungi nga wayise omwezi mulamba nti ffe tugenda okukulemberamu enteekateeka z'amazaalibwa ga Beene. Era nga 29 twatikkula ettukululo Ssaabasajja Kabaka ery'obupiira bukalimpitaba bwa miliyoni 3 okuva mu kitongole ky'ebyobulamu ekya gavumenti eya wakati, era ne butuyambako okusaasaanyizibwa aba Joint Medical Stores. Omulamwa nga bwe wagutuwa Ssaabasajja nti abavubuka babeere basaale mu kulwanyisa Mukenenya, twakitegeera nti obupiira kye kimu ku by'okulwanyisa bye balina okumalawo Mukenenya. Twatandika okusaasaanya obubaka obw'enjawulo okulwanyisa Mukenenya, era ne butimbibwa ku Bulange, ebifo eby'ennono ebimu, ate ne ku mbuga z'amagombolola gonna mu Buganda. Waliwo okusabira Ssaabasajja Kabaka mu mizikiti ng'ennaku z'omwezi 2, era Oweekitiibwa ku Medurasa gwe nsaba awere mu maaso go nti n'olulala ajja kukikola, ye yali ekibuli okukola omulimu ogwo. Ng'ennaku z'omwezi 3, Oweekitiibwa Henry Ssekabembe yali mu Ndeeba ewa Bishop Sserwadda ng'akulemberamu okusabira Beene ng'atutte obubaka bwa Katikkiro. Ku lunaku lwe lumu olw'amazuukira, Oweekitiibwa Christopher Bwanika, Ssaabawolereza b'Obwakabaka, ye yakulemberamu e Namuŋŋoona Orthodox Cathedral. Ate Oweekitiibwa Patrick Luwaga Muwumbule ye yakulemberamu e Namirembe ng'atutte obubaka bwa Katikkiro. Katikkiro yennyini mwene yali e Lubaga ku lunaku lw'amazuukira, era obubaka bwe n'abwetuusiza. Twafuna omusomo ku kulwanyisa Mukenenya, era abakulembeze b'Obwakabaka 150 baatendekebwa kati nga beegasse ku Ssaabasajja Okolo Bwambasada. Omusomo ogwo gwavujjirirwa Minisitule y'ebyobulamu mu gavumenti eya wakati, ekitongole kya USAID, ABOT n'abavujjirizi abalala be batambuza nabo emirimu nga aba Global Fund. Era abantu ne batendekebwa bulungi, nga muno mwalimu bajjajja abataka ab'obusolya, abakulembeze b'abavubuka mu Buganda yonna, ab'amasaza n'olukiiko oluteesiteesi IBN lwatendekebwa. Era abantu abo 150 liwaddembe okubatuma ne batuusa obubaka era bujja kuba butuufu. Omusomo ogwo gwaggulwawo Kamalabyonna era yatuusa bulungi obubaka ku baatendekebwa. Ng'ennaku z'omwezi 9 twabadde n'olusiisira lw'ebyobulamu ku mwalo e Busaabala, kubanga twategeezebwa nti abavubi obulwadde beekuulisizaamu
ate mbu balina n'enzikiriza egamba nti bw'osuula obutimba n'ofuna n'abakyala bangi okwasa ebyennyanja bingi. Naye twategeezebwa Dr. Fiona Kalindo ono eyakulemberamu nti abavubi bakyusizza nnyo enkola yaabwe. Ku bantu 10 be baakebera kwaliko omu yekka eyalina akawuka ka mukenenya. Ng'ennaku z'omwezi 10 Ssaabasajja waliwo okusaba mu kkanisa y'aba Seventh Day, era Oweekitiibwa David Mpanga ye yakiikirira Katikkiro n'atussa obubaka ekireka. Ate ng'ennaku z'omwezi 10 twalina ebyoto by'okusomesa ku mukenenya ku magombolola gonna mu Buganda Ssaabasajja, era omulimu gwagenda bulungi kubanga abantu baali batendekeddwa, bonna abaaliyo baali bakugu era obubaka bwatuuka. Oweekitiibwa Hassan Kiyemba, Principal Youth Officer w'Obwakabaka, wamu n'abakulembeze b'abavubuka bonna bakwasiza wamu. Olunaku lw'eggulo nga 12 twabadde n'okujjanjaba n'okukebera abantu akawuka ka mukenenya mu Kisenyi, era nga twayambiddwako ku kukebera okwo okw'emirundi 2 aba Infectious Diseases Institute ne Mildmay Uganda. Mu Kisenyi abantu 176 be beekebeza, kwasangiddwako abantu 5 nga be balina akawuka naye nga bagumu era nga obulamu butambula bulungi. Ebyo ayibeene bituwadde obuteekubagiza nti omuntu ng'alina akawuka ka mukenenya obulamu busobolera ddala okugenda mu maaso, era tuyize Ayi Ssaabasajja. Ayibeene olwaleero tuli wano okuwumbawumba enteekateeka zino, era nga bw'olabye abantu baweereza Ssaabasajja amakula, era nga bwene bwali Mufumbyagganda amakula mangi ddala. Kabaka Ssebintu yafunye amakula gano wammanga: ente 6, embuzi 4, amatooke 274, enkoko empanga 8, obutto ebidomola 2, sukaali ensawo 33, omuceere ensawo 18, sabbuuni ebokisi 19, sabbuuni ow'amazzi obudomola bwa lita 5 10, crisps ebokisi 10, amagi tray 30, obuwunga ensawo 25, omunnyo katoni 4, gonja enkota 6, ebikajjo empango 74, ebibbo by'ennyaanya 3, enku ebinywa 17, ennaanansi 56, watermelon 6, emboga 6, endeku eŋŋunda 1 n'emikeeka 10. Ayibeene tetwandisobodde mulimu ogwo, naye twebaza abo bonna abaleese amakula eri embuga era abategeera obuvunaanyizibwa bwaffe ng'Abaganda okuweereza Ssaabasajja Kabaka. Tulina abavujjirizi abatukwatiddeko. Tulina aba Airtel Uganda bensaba bayimirireko mu wema eyo. Saba Airtel tujebaze mu ngeri ey'enjawulo. Tulina DFCU Bank etuvujjirira bwe baba we bali nsaba bayimirireko. Tulina aba Crown Beverages beene bagabudde abantu bo era bagenda kunywa bulungi. Tulina Buganda Royal Institute of Business and Technical Education ekulirwa omukungu Anthony Wamala. Tulina aba Invents Warehouse, aba Infectious Diseases Institute, Joint Medical Stores, Majestic Brands, Mildmay Uganda, Ministry of Health, amasomero ga Central Lawrence Schools, era nga tubadde nabo ku lukiiko olutesitesi, director abaddewo nnyo nga tuweereza naye, ate ne Uganda Breweries. Ayibeene
waliwo abasajja bo bensaba bajje beeyanze mu maaso go bamemba ba paalamenti Bannankoba-Zambogo Enkwatangabo abaatuvugiridde n'okulaba nti ensonga erimu abavubuka bagigguza. Muno mulimu benja okumanya ne besiimenye badde nsaba bamemba ba paalamenti abaliwo mujje mweyale mu maaso g'empologoma. Oweekitiibwa Matiya Mpuuga akyatulambika bulungi ayi Ssaabasajja. Oweekitiibwa Medad Lubega Sseggona, Honorable Charles Kalwanga, owewaffe Busujju, Honorable Judith Nabakooba, Omukungu Anthony Wamala yeegasse mu abo. Beeno abo mu maaso go be Bannankoba-Zambogo gye tuyita ttiimu yaffe enzibizi. Era bwe biba biganye omulimu bagukwata kannabwala. Wadde bagenda mu kuweereza mu gavumenti eya wakati naye obuvunaanyizibwa bakyabumanyi bulungi ayi Ssaabasajja. Beeno asiimye okulamusa ku ba Airtel, tumwebaze n'engalo abo be ba Airtel Uganda. Beene asiimye okulamuza ku ba Airtel, aba UNAIDS n'aba DFCU Bank. Tweyanzizza Beene ekikolwa ekyo tweyanzeege. Abo be ba DFCU nga balamusa ku Ssaabasajja Kabaka. Abeene aba UNAIDS abo tutambuza nabo omulimu era tukwatagana n'omukyalo oyo Sarah Nakku Butereevu ne batukulemberamu era emirimu tugikutte kannabwala. Tweyanzizza Ssaabasajja Kabaka. Ayi Ssaabasajja, mu kuteekateeka amazaalibwa gano ag'enkaaga emirimu gibadde myangu. Tufunye abatukwasizaako ate n'abaleese amakula omuli ababaka ab'ebweru abakiikiriddwa wano Mubaka Kimbugwe Mwanje ne mumyuka we Katongole okuva e Atlanta, Georgia, bensaba bajje beeyale mu maaso go ayi Ssaabasajja ku lw'ababaka ab'ebweru. Abeeyala mu maaso ga Beene be babaka abakiikiridde ababaka ab'ebweru wa Uganda. Omwami Katongole, Oweekitiibwa Katongole n'Oweekitiibwa Kiggwe Mwanje okuva mu Atlanta, Georgia. Era ayi Beene balese amakula ga bukadde bwa Uganda 19. Beene asiimye okulamusa ku babaka abakiikiridde abali emitala w'amayanja nga bw'abalamusa nsaba abavubuka abali ku mukolo guno ayi Ssaabasajja bajje bawere okulwanyisa Mukenenya mu maaso go. Bagenda kukulemberwamu ssentebe waabwe owa Buganda Youth Council. Abavubuka nsaba
Ayi beene, mu maaso go be bakulembeze b'abavubuka mu Buganda. Babadde tebasobola kuggwaayo olw'okwerinda ekirwadde kya ssennyiga, naye baakiikiriddwa abavubuka 30. Bawera okulaba nga balwanyisa Mukenenya kubanga ebibalo biraga nti Mukenenya asinga mu bavubuka. Balimu ebibiina eby'enjawulo Ssaabasajja, mulimu Buganda Youth Council, omuli Abankerettanyi, Abamwenyango, Abankobazambogo, Akaliba Akendo n'abalala. Era baleese amakulu aga nti ennamba ng'evudde mu bo ewatali kutwebuuzaako. Mukama wange, emirimu mu kitongole ky'ebyobulamu twagigasseemu amazaalibwa gano, twebaza okuteesa obulungi bw'otyo. Ne tukola okulwanyisa Mukenenya ng'omulamwa bwe wagutuwa, ate ne tutambuza n'ekitongole ky'ebyobulamu nga ggwe ambasada gw'otukulembeddemu. Mu maaso go beene nsaba okwebaza nga mmaliriza abawabuzi ab'enjawulo abatukwasizaako mu kutuwabula, baminisita bo abaawummula abali wano, bensaba beene batunule gy'oli, baminisita ba Kabaka abaawummula abali wano nga bakulemberwamu Oweekitiibwa Nelson Kawalya ali mu kitongole kino eky'ebyobulamu kye ndimu kati. Bawera mu maaso go nti bakyakuweereza. Tweyanzizza ayi beene, tweyanzeege. Mbadde nnemedde wano nga baminisita ndaba tebavaayo. Baminisita ba Kabaka abaawummula tusaba mujje muwere mu maaso ga beene, kuba gye muli temutudde. Oweekitiibwa Jesse Muyingo taata ow'Enkima muzzukulu wa Mugema. Baminisita b'ebyobulamu mwannyinaze Dr. Ben Mukwaya, Oweekitiibwa Toban, Christine Mugerwa Kasule, Oweekitiibwa Mazzi Suuvya, tusanyuse nnyo okubalaba. Era mubeere nti gye muli mukyaweerezanga bulijjo. Ayi beene, be babasajjawo n'abazaana enkwatangabo. Tebakulekerera. Professor Masagazi, musomesa wange ssebo, tusanyuse okulaba. Oweekitiibwa Jole Lutaya, Oweekitiibwa Meeya, simanyi erinnya terijja kumuvaako beene ono tusaasira. Meeya Joyce Nabbosa Buggwawo, Oweekitiibwa Bamweyana, Oweekitiibwa Makubya, Ambassador Matovu, Oweekitiibwa Peter Muliira. Ayi beene baweddeyo. Ne bw'olagira mirimu kutambula gisobolera ddala okuddamu ne gitambula. Tusaba abakyala basooke beeyanze ate bawe abaami ekyagaanya, kuba y'engeri yokka gye tuwera mu maaso go ayi beene nga tweyala awo. Beene asiimye, twongere engalo nga yeebaza ab'ekitiibwa bano. Abakyala beebo kati kasabe Oweekitiibwa Nagawa maama omuwanika tusanyuse okulaba. Katusabe abaami tweyanze ate tulekulire amaaso g'empologoma. Ayi beene bawera. Oweekitiibwa